Gwe wenna alaba Salt TV essaawa eno nkusaba osooka okkalire katono nnyo olabe ebyeneena. Okimanyi nti mu kunoonyereza ku nsonga za Lawulensiyo Kigundu ne banne nange kabinoonyereza nasanze ng'emivuyo, obufere, obupucupucu omukulu ono gwe mulaba bye yakola n'ab'ennyumba mwazaalwa yabayingizaamu. Kati nga bukkalidde sooka osome ekiwandiiko kino. Okiraba nga kkooti enkulu yali ewa mukyala Gertrude Nasuuna Ssembajja obuyinza okuddukanya n'okulabirira ebintu bya muganda we omugenzi Paul Ndagire gomulabaawo. Omaze okukkalira kagasala ndukuteereko. Paul Ndagire omugenzi agalamidde Lungala Mpigi ku kijja kwennyini jjajjange kitange n'abalala kwe baziikiddwa, ekitegeeza nti ye ne Nasuuna basenga abange, nze nannyini Field. Ekinyusi kye kimu kino namba y'ekiwandiiko oba ekiragiro kya kkooti kino. Ntegeeza administration cause namba 145 eya 21 gomulaba awo ku letters of administration ku bintu bya Paul Ndagire senga wange mwene. Mukimanyi yemu ngamba ennamba yemu Lawulensiyo Kigundu gye yakozesa okukyusa ebyapa mu lands nga balaze nti kkooti enkulu ye yagimuwa era n'akikola. Nasoose kusaba nti okkalire olabe bannayuganda bwe batuuse mu kufera n'olukujjukujju n'ekyo kye nayise obuponcuponcu. Kika ebintu by'omugenzi Andre Mugerwa okuli ettaka n'ebirala ebiwerako nno Kigundu okubifuna amala atandike n'okutundako yakozesa biwandiiko bya kkooti ku bintu bya ssenga wange Paul Ndagire. Kati omugenzi kyokka n'abettako bo bayite abalands abaali basoose okugaana ebbaluwa ya kkooti okuva eri omulamuzi owa kkooti ento ngamba chief magistrate. Kkooti ne batuuka ne batomera kubanga tebaakola kunoonyereza. Ebyo katusooke tubireke. Abafamire mwenva nze nannyini Field nabo banaalaba bwe banaabikwasaganya. Stephen Lukwago mu kiseera kino y'omu ku baalondebwa okulabirira ebintu by'omutaka Kawuuta. Kumpi buli Mbirigo ne Kigundu azza zibeeramu. Ogamba Kigundu ki? Kigundu ono tuvudde mabega nga tutawaanya naye musajja mukujjukujju nnyo era bw'atandika okunnyonnyola oyinza okugamba nti byayogera bituufu. Andereya Mugerwa nga tannafa mu 1965 yaleka alaamye ebintu bye byonna n'abirambika mu kiwandiiko oba eddaame eriri ewa administrator general. Kigundu bwe yali atandika okukola ebintu bino yasooka kugenda wa administrator general n'aggulawo fayiro. Bwe baamusaba oba okugoberera emitendera egiyitibwamu okufuna letters of administration, fayiro n'agirekaawo. N'agenda Mpigi ewa chief magistrate n'aggulawo fayiro n'akola petition ng'alaga nti Nabbingo waliwo eplot. So Andereya Mugerwa bwe yafiira yalekawo eka 187. Andereya Mugerwa yaleka ettaka Emityomere mu Bulemeezi iriyo eka 210. Kigundu yagamba ku petition ye nti kuliko the plot. N'alaga abaana ba Andereya Mugerwa nti bali 8. Andereya Mugerwa yaleka abaana 10. Ebiseera ebyo mu 2000 basenga bafe 2 nabitaka ne Maria Munampa baaliwo. Petition tebalaga.
kyava yafuna obuyinza obwa chief magistrate ng'akozesezza obulimba. Kati mutandika okukimanya nti biri bityo mubiyingiramu otyo. Fayiro ewa administrator general twagitambuza ne tusa n'olukiiko olw'ekika olulonda ba administrator mu maka ga Andereya Mugerwa. Ebifaananyi n'abakubiriza enkiiko bonna weebali ne tufuna obuyinza. Obuyinza bwennyini bwe twafuna bwe tuteeka mu nkola. Katono nnyo Lukwago, olukujjukujju n'ebirala by'olumiriza Kiggundu bye biki mpozzi? Bw'amala ofuna ng'akozesa olukujjukujju ofuna letters eza chief magistrate. Bwe yagenda mu lands twagenza okuzuula nga kozi namba gye yafuna empigi. Okunnyonnyola n'okulambika ku bufere buno kunaaba kwanca. Nakugambye nti bannayuganda tebeebase, tebazikiza bwongo. Olaba ne mu famire gyenva bwe baatuukayo edda. Kale ffenna nga tetumanyi. Katutandikira awo enkya. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.